Inside Story Uganda, real source of political updates. N'owuliranga kakati wano okwata bukwasi ku maaso owulira kinuka blood surges kakati tusobola kunkola kibi nisimuka buli ne muggulu ne tuddamu ne tukolagana. What if you had succeeded? What if Museveni was Idi Amin? Newa kwajja ngwentudde nali bom musumba yali wanda kadomusa kakati mukulu Tamale tubadde tuchaye ino mukwano kukwayagala okuleeta toli ino omusiraamu gumulekete tolyambize vuvu nali katomero bwentu beka sumba naye mukubirewo gasumba oyo. kakati tubadde tukyayogera ku kyamulwana gye tubadde ati kyenkubuulira gyobadde okyatubuulira nti you see me am guided by two things. One, bano bakozesa malisi tebalina magezi mitwe. Malisi nogula abantu bakube mukozi bamufule comedian ngoli mukoddumi we. You judge a person tikine ensonga nenfuniyako nenkugula nenkujoga nenkugula but the old munyankole said nenfuniyako nenkugula I buy you, I compensate you. Ono yoni obuniya bajja kuyitayira ayongerako niyemu akunyalemu kubanga gwe wamwe muli baavu. Kati marisi yaabwe omuntu ali marisi ya reasoning never nti omukazi akwata bba n'amusibisa mu kkomera emmere n'emubula ate n'agenda amugjeyo ng'ensonga zimusobedde waliwo kizunzo akukate mu butemu kokate mu butemu ono ye alugansi ye munukako mukulu Tamale ani awa bannayuganda obutwa nti you judge society. Society yabano ya malisi tebalina bwongo nti I can solve this issue politically. Malisi obulaba nabasimbamu emundu ebakube bategule buteguze gy'oguli baggwemu. Yes, mbadde nkubuuza nega nti omusajja oli anti kakati atukati omutugu tabusembanga mugenda okiteeka kumungambanga n'enfuluma tubadde kumulwana ani agaba obutwa nkugamba nti omusajja oli omuwala bwe yagamba atya munne kakati omusajja gwe bayita Luutu Mukasa omumanyi ono yafa amaaso. Yes. What did he do? nze kimujjukirako yali owa mu mbabazi olukwe. Yes. Ate Museveni n'amuyita ng'ate ayise n'embabazi mukyala we balina meeting n'amuteeka mu lobi. Museveni exposed this man. naye nga yamukola bubi era mugambabazi yamugaa nti amayi singi Luutu is his brother kuba Luutu mbabazi yamukomyawo okuva mu Australia yali adduse wano yali mu State House n'adduka n'amukomyawo n'amuwa omulimu amuleka ewaka mu ofiisi ye amusanga mu State House. Kakati it cannot be Mbabazi. Mbabazi is above that. Mbabazi told it to Mwebazi. That man Mirundi started abusing me in 2006. Did I kill him? No. Why do you want to kill him? Akatambiweka ndikumubana duka bukyania kuluna bana abo bani awabi Mbabazi wamukuba n'omwogoloza yampayiriza tewamukuba seze namuyita kalyabulo no ani yamuyita era nti omusajja yatandika okukuba mu 2 mukaaga paka lwe yankubira ddala nanzikyawo. Did I kill him? nti nedda era Mbabazi n'abaga nti Mirundi ne Museveni balina ebintu ebyo bye bafaanaganya. Museveni tava ku lutalo ono omusajja mumuyise maadi ne Museveni twamuyitako maadi. Museveni hides his brutality. When you see me smiling tikategeera nti naali kayoleddwa nenkakuba kukasumba mu mutwe nekasumba naye nemukuba entebe nemuttirawo. Ye Kasumba bwajjewa nga alaba smiling man yakaleetera ki yakaleetera kikambuuzi naye ngenda kakuba omutwe nkayiwe ku ttaka kali katta mukazi wange kaliko kuzibye gundi recording zenkayinako ziyitando hired thugs to kill me no guzikwetika kafiri muhozi yakagobi yakatumidde mwenda takagala mu bintu bye era kakola kasokole kadi kakola komawo kasokole kakanga abaana kakati Luutu yes bamu exposinga yes kakati gwe kyotomanyi Museveni isn't a killer.
mbabazi kimanyi nti mu byalo eyo omusajja aweerera omuwala emakerere nga ye teyasoma. Omuwala n'amala okusoma n'afumbira omusajja omulala, ye n'agamba nti aa senga we n'agamba oba maama we ntajja kulya bintu byaffe, ye n'aloga ate ng'ate omutandisi yamulagidde senga w'omwana agenda okuyaweerera oyo kati yaloga era bangi tebaza. Yes. Yes. Ate Abaganda bavuga nti okumala okulya ebyange ndo gy'obaliga bakuntumye erikeera nkya nejjeekulu neyo bakuntumye gye nakugamba bakuntumye ku kyalo naye ono gwe batwalanga aweema n'abantu ku piikaapu eri bakuntumye mujje muzigule zi bakuntumye nga ne bw'obeera munda tolaba munno. How many policemen were here during the colonial times? Intimidation ne sala investigations bali bangi nnyo wano. Bakuntumye nga yazze ku kyalo saakunyumiza nti batta omuntu ekiwangala bakuntumye neeva e Masaka naye nga obwalo bwonna bweyita mu baggalawo bamanya nti waliwo banna kati etuuka ekaliiso yali poliisi enkulu ne bavaawo bababuulire tewaliwo communication y'amaanyi kati bakuntumye etuuka ekalagala nalaba abatamivu nalaba omutamivu bwagweru omutamivu yasooka kugenda badduka omutamivu ye tayimirira ate nze nayimirirawo nze nali mwana muto wa myaka ng'egi obiina omusirikale omuzungu n'agamba omusajja omudrive we tebuuza omwana oyo bamuzaalawo mugamba nti wali ewa Mirundi waggulu era yayimirirawo n'agamba kitange nti omwana we yajja kuba mugezi wayi badduse tadduse bakuntumye naye bano abagenda baweme abantu kabangaligulayo bakuntumye 10 bakuntumye nga tegwamu ki kyali kimotoka anti nga bakiyita bakuntumye oba tenda kiddukavu bwekiti n'abalimu munda kirina gundi fe bakuntumye nga eyimirira ku kyalo n'omwami adduka ow'omuluka nti balibe bakuntumye. Abazungu basobola okukola eggwanga lino in 70 years tebalonda baali basomye human psychology bado bagaya mugaye omuntu yasoma psychology yes ngaliwo omusajja bamuyita Luboti oba eri erinnya lyettuufu Luboti yajjanga wafudde omuntu n'afuwa emmindi bw'ati naye ng'ate ye yafunye eddaba suspects buli muserikale yenna yali tayalinganga ng'asigalayo mu service naye ate bannabwe tebabawa ssente bazibba akulonga ayinza okubawa ssente. Why is this young man magambo ajjewo mada within a very short time oli yali akompoli musabira wangale yabunyabunya lukwago akana kamulagidde alete mulomu akulu tumukwatire wano bavi akulu yetagibwa nnyo mu maaso ne kabusenga bakolanga aba n'obusajja bwa munne balinga babiri. Yes, there was a strong link between kabuse bwe bajja n'omukazi kagezi yali in front of akulu. What was the reaction of Apollo soldiers, policemen, abali bamukumu kabusenga nkya kakuba avulonchi tefani tuhere kagezi kino kiveewo kabusenga yali boyfriend wa kagezi twitagane bakuvumbugira kuyina kuluya amaanyi nnyo. Kakati obadde okyatunyonnyola yes nti Adamu wayinza okubaawo abantu abalala bamu anti kyenkubuulira gwe totegeera nakugamba wali onkolako interview nakugamba ti nina embwa ne kapa naye kapa yo bweyitegeera nti embwa bazitadde ebeera waggulu ku nnyumba ku kigundi ku kikomera kubaye ewaganya mu sekanyolya neyitamu gyebeera until morning ng'embwa baziggalidde. You can detect emmese ewaka nga kapa zagisalira amagezi. Oyinza okusanga omusota nga n'olaba kyeyubulo mu nnyumba. It knows when to sneak out and coming back. Omusota guwulira sawundi y'abantu teguvaayo
kasabulya sawa ate bana abalira mu ddiro n'ebiyumba ebyo ebyedda ebyo ebyagera gibeeramu kasa egulira omukka gw'emmere nga mulya gujja ne gubayitako guvaayo nabana abafulumya kabonda kusaidi nga bagenza okuziika mu muti waliwo miyembe gigwa emisota mingi nnyo gigwa yes kiki carbon dioxide agiyisa bubi kuba gwa kibuto amayembe gagobya abantu mu kuziika kumbi because there is no scientific explanation. The medical doctors have failed to take up their responsibilities in Havana. Investigation intelligence means natural intellect. Nti omwana ali musayi obagwa bamukwata muto. Ne bamutandako mutendeka. Yes. Intelligence bano balowooza loyalism. Yakuba muntu ekwatunga yakuba intelligence. Kakati bana babo obutwa babatendekera ludda. Kandi nkubuulira obutwa bwava dda. That's what I've told you. Neutralize the butwa. Neutralize the butwa. Nti funa preventive buli family yonna buli society ina how to prevent obutwa. Emumbwa ebisiriza kubanga kakati nkubuulidde nti nakugambye nti Diana abangereza bafuna ekizibu and that's what is haunting the royal family in Britain. Baleeta omukazi atali member wa royal family ngava baleeta omuntu musireta busa atasobola kujogebwa ataniibwako nebaleeta emmandwa tebalina veti ku mulenzi oyo nga bwanya ku bantu oli tosobola kuleeta musajja mukambwe nga addire emmandwa aginioloza bakutegeera nti oli mukambwe tebalina veti balowooza nga mulina omukaania ku bantu balowooza oli mwangu wakugira muntu alinga nze aliko ebintu byatasobola kuniyamu kunywalamu ebimu byemyaka gyonna olweri amukubye nga nze mukuba paka nga afukamidde ku ttaka obujozi ne bumuggwamu kakati tebaveetinga normally muwasa mu royal families abazungu bwe bakola nga for security reasons nti ono awasa eno neeno neeno two ate queen awasibwa atya servant we omukopi so they had to rotate ne security nti ekyatemesamu Anglican Church ne Catholic Church kabaka wa Spain yali muvubuka muto nga amajege ge gakuuma papa n'agamba ati ono Henry awase namwandu awase senga wange asangiddwawo nga namwandu yes kakati awate ate papa n'abagatta yamuga nkujjako amajege n'azala only girls at that time it was not anticipated nti walibeerawo queen mu kiseera Henry n'abaga nti musajja ne bamusomera Deuteronomy tulabanga ku bwerere bwa mulamu Katonda konde eminze tuzadde nti muki papa n'agaana ati amaje gani Gaspin una mwana amukanga tayagala senga wa naye mukulu Tamale Deuteronomy sugana ekyogera naye basajja bameka be base ku balamu baabwe eri kalicha yabali nti okukomala kyajjibwawo naye Paulo mutuukivu n'akugamba nti basirusirumu abakomala emyoyo emibiri yali aganye okukomola yali mpisa kate mukomola nabaga nti n'akadomola kalibadde ku ekereziya kubanga bakatoliki bayimba nti n'abayiwaka amazzi amatookovu gabamaleko kazambi yenna batukule ebyo Mukama yabitugamba kunaaba ekakati oyawukanye otya n'abasiramu akadomola kalibaddemu wamuyina kunaaba kakati nkubuulira negamba nti olwo yali mukatuliki Diana takulidde mu biro y'ofamire ate olwo y'ofamire y'abakristaayo era waliwo omukyala baali bamuyita Dr. Bosa yagaana okufumbirwa kabaka naye ebyo sibimanyi restrictions mbeere mu lubiri n'abagoba gwe basooka okuzirowingako Dr. Bosa yagaana naga nti ze sijja kubeera mbeere wa bitiibwa mbeere waki you have to look for people abali processed mu bintu ebyo nti ajoza abantu n'abanyemu paka lwe yaniamu nze atasoboka byena kono ninkakubira mu olutwe lwako baze background yange tosobola kujoga mandwa zange zikukuba ne zikujjawo paka nga toziteegudde zisikaba kakati Diana afumbirwa yes kakati Diana yeye yagala bitiibwa anti virgin kozi Charles yali akodda paka yamulemeramu olwo yasooka okwagala yes bamuteeka mu society gyatakola ki gyatategeera
abaana nabo ne bategeera nti nyaabwe battamutte. Oyo omukazi yakola blanders nga 3 yabaga nti I'm going to give you a surprise nti ali lubuto naye ng'ali ku mutabani wa Alifayed yakafa ennaku zino ne bamugana muwa citizenship ebongereza nga mugagga nnyo Egyptian kati bamuziika Egyptian gwe ng'abaana be bagenda okuva mu bakabaka be bakulya Anglikani church oyende ku musiraamu reject abakazi bakwatibwa ebbuba ba abantu bonna ngone yanniamu ngalowooza ajja kunniamu emisango gye ng'oginniamu omukazi nga yakwatudde oginniamu ng'alokanse desown the recording sejjazi desown paka ng'ejjokole kufuumutse mu mutwe omwo okuma okutunyanga okimanyi nti twali bitoli banyaffe ne babitole omukazi ayinza n'okwenda ku shamba boy olw'okuba wayenze yakusasule kakati oyo omukazi benzi mwe yafiira yalaba egwe ebbeeyi yayina kibbaaga kyayo nga bwe beegenda okutomera mita 3 ekibbaaga baali bagikuttemu byonna ne babizibikira naye queen yamuyita kyembadde nkugamba queen yamuyita n'amugamba nti mwana wange nze nnyinza okukusonyiwa naye obwakabaka buno bulina ababwagala besifuga ate nga bangi speed control oyinza okuvuma Museveni omusajja nakuba engumi nga Museveni si yamulagidde naye ng'oli ayagala Museveni because mwe mulowooza nti kabaka waliwo abatwala Museveni nga kabaka ayina abatwala Ssaabasajja kabaka nga kabaka waabwe yes era nga bw'oyogera ku Ssaabasajja Bulesibingira yagamba Obote nti anti nze bwe tuba tutambula ne Muteesa emikeeka bagijjawo batambulanga basatu gavana Andrew Cohen Muteesa naddako Obote naddako ne buwogana mujeewo emikeeka gyaffe mugijjawo tagirinnyako ye Cohen mulangira naye mukopi avuddebwa Bungereza baleetako member of the family one naye nga bantu tebakitegeera Bulesibingira n'amugamba nti naawe okukikolako naawe gende wamu Muteesa akuwerekereko naawe oyitewo emikeeka bagijjewo bano balegala kabaka waabwe that's their culture naye bwona ogenda ewamu mumulowooza nti ebinyiiza abantu bingi nnyo ekyo kyokka one of the reasons n'okumma Muteesa bandi emukubire ku mazaalibwa ge nakyo kyambanyiiza Abaganda nze wanudde ndabagaye nti gundi yali mukwano gwange nnyo tumukunda ampita ng'ali bita nnyo ku Silver Springs ambuuza ebibadde mu State House obiwulidde nze nedda nze sinagendayo mbu batudde balonze abantu babiri Bukenya n'Embabazi in case Museveni nga constitution eganye okukyusibwa bafulootinge nambuuza do these people think that I'm a luggage to be put on the roll later ekyo kyokka tebamukonsalutinze am I a luggage to be put on a roll at a later stage nemugambe nebubibaayo Museveni ayinza obutayisaamu kisanja bano abalimba tekisoboka jjakiyisaamu mu buli ngeri yonna bonna baateekawo ttiimu Mbabazi yasooka okudismantolinga eye Bukenya n'alema era mu katabo kange nkuga nti nagenda mu ofiisi ya Bukenya nga vice president mba ndi omwo nga aliwo omuganda Jenazze kati Jena n'amukubira saluti jambo layisi olwo Bukenya mpise nti agenda kumpa minisita wa information nekibazo abumuwadde nze naseka busesi era mu kitabo kyange Bukenya olwo yamaze okweteekateeka awo yatambuliranga nga nekifuba kisitudde omusawo omuganda mu ofiisi omusawo omuganda n'asaliramu embuzi kati omwana wa Bukenya bw'afa n'abulyanga Bukenya avuma abantu naŋŋamba mugambe wange yasasula Bukenya n'alimba Museveni n'amugamba yali kyayogedde nakwogera nti yamusindika eggoowa bufakitole bwonna Bukenya bwe yaleeta nti bwe yagula bwali bupangisi era Museveni n'amwebaza nnyo mbone wange bwajja emmere tali yange yabwereere nembabuuza naye Bukenya eno projekiti y'abavuka gitadde ku ttaka lye bwe muli mugoba kati gyebuli yusi projekiti ewa Bukenya teriyo gyeri yabagoba dda ate bwaliyo waliwo nasanga ng'azimbye awo ekyuma ky'obuwunga Museveni ordered nti amapeesa tegaddamu kugenda bweru amayembe g'ente kubanga amapeesa bagajja ne bagatwala Italy kakati waliwo omuvuka wano nga bamuzaala waffe ku kyalo nga bakolagana n'omu Italy ne baawukana ne pulezidenti yalagira nti byonna bakwate amayembe kuba Bukenya yali amaze omulaga akaki Bukenya yali amaze omulaga akantu k'omwana ono
nti bwe bumu bwe yaguze omwana abaana babanobo nanka ne babujjayo Museveni yali abadde n'ekizimbe mu Kampala bateekemu ebyabo bye batunda nga Bukenya mufere akasajja kavuma abantu kali kavumuka mutuviire ku Bukenya Bukenya n'agenda egaluga era kyembadde ndo mpagamba nti omusajja yakola galuga kati erinnya limukozesa muguleyo galuga kya Luganda tetumanyi yes galuga bagikolayo nga yakweyagala egaluga kya lulimi ki Lunyankole ndowooza yes kina kugambe kiri nagamba ababbi nembaga nti fe abagagga bannange abagagga mutuleke kubanga kakati gwe toyina ngatto abasajja ab'emmotoka eziyitamu mumugazi zibafuuyira enfuufu naye ate tezinyiga amayinja gabakubye enjala bwe tokirabirawo nti omugagga ayita mu luguudo alunyiga amayinja agali kukubya enjala yaganyika kati okolimira waaki nedda mwamu honest amunoti very rich man naye ebakubye emyaka 20 obudde bumpeddeko yes kakati it means you must be cautious tiemesa okusala oluguudo lw'omukampala emala kwetegereza embwa gitekiro naye simisana kubanga embwa kazogikubamu amataala ye embwa amakulu kijja tebayitangayo katambwa ngemotoka zikuba kakati bw'atya obutwa make precautions nti oyo Luutu Mukasa bamukubira essimu Luutu waliwo omuntu akuvuma ku TV najjanga dduka yali ne banne basusulayizinga ku mwenge najjanga dduka ne TV tagikola ki tagimanyi yateekako Buteesi TV agiteekako neyejjako yagenda n'amaaso ne babaga nti mu nnaku 7 omusajja bwe mutamu nalweso yakana omuwa seete mukyala Njuba ayina Oluganda ne Luutu amuyita maama we n'agenda ne bamumma seete by the time the president intervened assembling a team ng'amaaso ga Luutu mafu bamumma seete ani yamuwa obutwa ani kyenkubuulira nti Sambodo ojja kuvuma Museveni waliwo omuvubuka namukugambe bamuyita ngaani omuvubuka yalina omutwe munene bweguti n'avuma Amiri okumwogoloza bamuyita nga yeeyita mutani wa Museveni Sebo ng'avuga emmotoka z'amaanyi akola ki yagenda n'ekyankwanzi n'ajjayo kaadi ya Museveni 01 how did he die yafa mu ngeri yakiwatukira ovuma omuntu naye ng'ate abamuliko baatalagidde like the Queen said kati mwana wange Diana obwakabaka buno buyina ababukola ki ababwaga and that's why when I attack somebody simwatakinga bibiri personal I demolish your ideas kakati mu lwano lw'okuyiya oluyimba lwatoka kwa balabala lwaleeta obuzibu kwagamba bw'olwala enjovu n'oteebika katimba ensiri mulali yatakwata ayinza okuba nga yali yajoogadde abantu kuba nyimba y'oluyimba lumu abanga ina abanga eyo yava mu afirigo bagenda ne babeera excited naye kinkoze bubi njagala nnyo otafiire is open otafiire atubuulidde ye tayagala ani naye talina veto mu ggwanga kakati ye atubuulire ye ayagala ani ayagala Museveni kakati Museveni bw'anaamuga nsijja ateekebwa obwoba yeteekeyo naye temufuma otafiire otafiire si gwe gusoose otafiire waliwo lwe yagamba bamubuuza nga Besigye yasoose okukola ki okunominatinga yabaga nnondaki ndaba ku kandidate omu that's otafiire otafiire bamugoba mu lisafu n'agamba gundi lukakana lugunda next time be careful emana kemea can cause trouble otafiire n'awakanya okutema mu buseeni ne bamukuba ne bagiyisaamu otafiire is open I like his openness okusinga those who whisper otudde naye n'akola bino ng'abo bendaba no otafiire andireke